amawulire gabadde gatambula all over the internet ng'oli w'obikkula wonna ky'oyinza okubeera ng'osangawo ge mawulire ga minisita owa energy oba gwe tuyinza okugamba nti minisita w'amasannyalaze kw'oteeka munayina obugagga obw'ensibo bwe tugamba tutya nti ebyobugagga eby'omu ttaka minerals. Kakati nno olunaku olwaleero Eddy Kenzo ekituufu kivuddeyo ne kiyoleka nti omukwano gwabwe ate nno guli mubire ebituufu bibino mbikuleetedde nze nzekka ayina ekituufu ku nsonga zino mwana watti banayo omukwano nga gwe nyoma njagala ogere maaso n'okubeera nga vidiyo eno togisubwa soko subscribing mwana wa ddali ate liking video yaffe commenting wamma tugende basi n'okubeera nga tenyumirwa beyond the newsroom nzikiriza ngene mu maaso n'okubeera nga nkuwakati nsooke nkukomyeko kati n'ennyo olabe ku minisita amanyikiddwa nga Nyamutoro ne Eddy Musuuza banayo mukwano njakedde ngende maaso n'okubeera nga nsooka n'okuwa akakilipu ako then nsaba ate onzikirize wammankuwe vidiyo ya Eddy Musuuza nga annyonnyola ekituufu wa omukwano we gubatuusizza ne Nyamutoro oba mwana muwala Phiona minisita wa energy. Love is a beautiful thing mukama katonda wange. Nyamutoro abantu ne boogera ebigambo bingi nnyo ku social media nga bagamba nti enkolagana yo ne omukyala Phiona etandikirawa ekomawa era mwakwatagana mutya? Twakwatagana ng'omuti yenna bw'ayinza okukwatagana ne munne okitegeera era I congratulate her and may God protect and guide her asavinga eggwanga lye nga bw'alina okukola aleme kukola mu nsobi n'emu kubanga task nene. It's a very big challenge because making it is not easy but maintenance is hard. So nsaba mukama musaasire asobole okubanga aweereza eggwanga lye limwenyumirizeemu today and tomorrow. Naye bw'omwogerako obeera n'essanyu lingi nnyo. Mukwano gwo ku what extent because tulaba n'ebifaananyi nga ogenze okukyalira omwana nga yali ku floor. Mukwano gwange nnyo nnyo. Tuba tuli awo ekifaananyi kyane kifuluma nga ejaketi gy'oyambadde yemu yennyini honorable gy'ayambadde era abantu ne bakubamu awo ebituli nti ssebo tobanga ye mugole gw'ogenda okutulana. Tobanga ye mugole gw'ogenda okutulana. Kati gwe buno buyafoni bw'oyambadde gwa buyina weka. Ssebo gwa buyina weka. Nzenze kazi ezo eza iPhone. Oli kalalu. Nzazirira zino nze. Sinza kudda wano ku National TV kwogera nsonga za jacket naawe balamu amagezi. Jacket. Naye nga ky'obumanyi oli muntu wange mukwano gwange. Just watch the space. Okay. Musically tuyimiriddewa ku Eddy Kenzo Musuuza. Ewe nyimiridde nyimba nzirina kuviira ddala we natandika mpaka wende olwaleero balipira boda omutto byansi. I'm here. I'm a man of all seasons. Okoze otyo okuba nti nno Eddy Musuuza Eddy Kenzo yagamba he's the man of all the seasons. Kakati eno bagamba nti yonkubyeko ekibaati Team Rema Gather atera ne Team Minister Nyamutoro Phiona kakati nno jabeera nga obiwulira but love era Kenzo ebituufu amaze n'abitubuulira nti oba oli awo oyo nno munne oli ayinza okwebuuza Phiona Nyamutoro nga simutegeera nga simumanyi bulungi. Anyway leka nkweka video kaneno olabe ku mukyala emboko ya Eddy Musuuza gye tugera bazo n'okubeera nga atogerako game mama bino vilijjo bibatugamba jjukira nti Eddy Kenzo ye yasookera ddala ogera maaso n'okubeera nga asindika obubaka obumuyozayoza okutuuka ku kkula eryowa minisita ne mukama katonda. Tugenda kuba abakozi nnyo mu ofiisi empya gye tuweereddwa. Nze ng'omukulembeze omuvubuka nsuubiza obwesimbu okulaba nga
tuyutilizinga sector bulungi eri enkulaakulana ly'eggwanga. Ekyo kye kimu ku bigezeso bye nnina ng'omukulembeze okulaba nga ensonga ez'enjawulo eza-affectinga sector zi-addressingibwa. Ngenda kwagana wamu n'abakulembeze ababadde mu sector ba senior minister bensanzemu ekirungi nti babaddemu ebbanga, so institutional knowledge gye balina y'amaanyi, and already waliwo addresses ze baadde batadde mu kifo sorted. So tugenda kukolera wamu. Oyeno ye mukyala oba minisita amanyikiddwa nga Nyamutoro Phiona kakati nno gwe tuyinza ogamba muninkini wa Edilisa musuuza kyokka n'amabegawo amawulire gavuna ne galekinga nti omukyala ono yagenda maaso n'okubeera ng'azaala bebi era kigambibwa nti omwana oyo wa Edilisa musuuza ate era nga yalabiseeko previously wano eno nga ye minisita Nyamutoro kwoteeka Eddy Kenzo nga bagenzeeko okukyalira muwala wa Kenzo Maya ku ssomero era nga bw'olaba mu kifaananyi ekyo. So ekiraga nti ababiri bano eno omukwano gubasaza mu kabu era wetwogerera ssaawa yonna oba oliawo Kenzo yandivaayo amutukubira eddala mu maaso. Ajjukira nti Edilisa yavaayo n'ategeeza nti yakowa okuteeka relationships ze mu mawulire, so never expect Kenzo to come out and say mbu tweryamuko naye ng'ekituufu bo beenyumirwa bana anyway alwa kitonzikiriza nenkuta okujjako kusaba goberera ensonga subscribing watching video eno gisharingeko ne mukwano gwo bagise beyond the newsroom akumata komira mpera tujagena maaso nokubeera nga tuddamu atukubeera nga tusinkana mu story egerogena maaso nokubeera nga obaoliawo eddako inshallah. Abayisiraamu mwena mbagaliza ekisibo ekirungi kwoteeka baganda bange bakatuliki bo banaatera okukimaliriza okujjako basabira bisima mugende maaso nokubeera nga obaoliawo ensonga muzikwasaganya malidadi sana akuume eggulu ddene oyo ayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira.